Osibyo otya bulungi aliyo atugoberera ku channel yaffe kuno tutambulizaako ensonga mpola mpola. Kozi tukwatambula mu bwa bulijjo tukwatako ko mu byobufuzi tukwatako ne mu bwengula aye kesa nafuna kasozi philosopher we waganda wonna wonna nze ndizani kyeswa andi ne philosopher kasozi agenda kubanga kubuuzako tugenda kwongera ku nsonga ya civility embeera nga betambula mu ggwanga aliwo ebintu ebyatabudde ku bantu abasinga incidents zabaddewo abantu bahanyisedde okuba nga bakyankalana ku buli omu side gyategeererako ensonga. Akazi soko berengo obuuza ku balabi baffe tugere ku nsonga ya mwami Mirundi Mutabaniwe. Okay. Abalabi baffe tuwebaza nnyo nti mutuwagidde mwongere mu subscribing mu liking mu sharing ne comments. Mu abantu bangi beetaaga okumanya tugezeeko okulaba nti n'abantu baffe nabo tuwafaako babeere nga beegatta ku mugendo guno ogw'okumanya. Okay. Njagala twogere ku nsonga ya mwami Mirundi. Munamawulire. Yes. Omukukutivu munamawulire omuyivu ebbanga lyamaze mu kisaawe tulitegedde ne impact kijasoda okubanga ateekawo byeyakola of course naseka n'okubanga alabuwa president okumuleeta obeere nga akola naye alina omwana eyalabika nti yamukoppa embeera n'amukoppa ne lifestyle of course ne byeyabadde akola nga alabika nga byajja okubanga akolaki naye ng'omwana byajja ogenda naye. Of recent twamulako ko mabegako ka blogs za Mirundi yabadde yatandise okuba n'omwana oyo. Sometimes nga tulaba omwana ajja n'amostinga yabako ebintu bye bali coding omwana nga yalinga hostinze taata we naye ate Mirundi yamanyi obulungi ennyo omulimu gw'amawulire bwefutegeera obulungi nnyo oba ebintu ensonga zaalimu oba ye bwe yabeeramu yasesera mpaka munda mu government. Ne Mutabaniwe yazzeeko twamulabeko ke mabegako kaawo actually namulabeko ko nga atambula nnyo ne minister Sam Mayanja. Yes. Ye minister yes wetaka naye teyafuddeyo kugamba nti oba oliawo kamuleete agende maaso n'okubanga maybe amutraininga oba amubangula asobola okubanga akola omulimu guno eno mu ngeri emmangufu nga ye bwe yasobola okubanga akikola. Kati of recent twamulabeko ko mu nsonga ezaaliwo ku pastor Bujiwa ku Masasi omwana yeekanza ali ku side ndala ate taata we naye ng'ali ku side ndala kati ebigambo bye bawanyisiganya alabika talina ensigazaawo musika omulimu gule eno ogwa socials. Yes. So omusika walabika agaanyi besanze nga balwanaganye bakiyita friendly fire omanyi amajenga mwenna mukolagana singa mumala katugeze nti no Uganda mwegase ne Rwanda mugenze kulumba Congo ne mumala ate ne mukubagana ne Rwanda bakiyita friendly fire. So kakati n'omwana ne taata bali ku friendly fire naye kyajja okusooka okwogerako ku ekyo abantu baleme kutya nnyo kintu kino kirimu ebintu bingi nti bulijjo abantu abaana ne bataata basanga nga baawukanyeeko mu sayidi ezimu ne mu byafaayo tubirina ekyo tujja kuba tukyogerakoko naye njagala okusooka okulaga Tamaye Mirundi kye yakayanye nti n'omwana we yamwegezesaamu mukuba yamusanze ali mu ndozera kuliko yo bwe yagambye yes ng'omwana ali mukugamba nti n'obugingo babadde bamumye visa ye Tamaye teyafuddeyo nakuwulira biki biddako awo omwana byaliko yali yakitinze kuki ku mwana we. So wano wenjagalira okugambako kanti ekisooka reaction y'omwana bwe kibanga kituufu ddala ng'omwana yadde agenda kuba Tamaye Mirundi mu Africa tulina olugero olugamba bagamba nti singa olwana ne kitaawo weetege kujja kulwana n'omwana weera n'olwana ne kitaawo n'omwana we ojja kulwana naye kikuki lwaki nti abaana we baba bakula mu psychology tulina engeri za mirundi ebiri gye bafunamu amagezi waliwo kye bayita rationalism ti omwana azaalibwa n'amagezi ge nti enjala olumuluma awo omuteeka ebbeere mukati weetaaga kumugamba nti ekyo akimanya ekyo rationalism n'ebeera kye bayita empiricism surrounding nti omuntu azaalibwa nga talina magezi naye environment gy'alimu nayo emwongerako amagezi. Nebesanga omwana akulidde mu kyalo ng'amanyi bitooke amanyi bikajjo tajja kumanya biri mu arcade supermarket surrounding. Tamaye Mirundi omwana we waaba yamukubye Tamaye Mirundi kakirabe gumusinga ate osinza ku kyobadde ozimba kyogamba bibiri yakikola ku baba yes ngenda kulaga ku sayiti endala nti bibeerawo ne bakayana mu buntu byo bibeerawo naye ate kya Tamaye Mirundi kyasusse nnyo tino reaction ye y'okugamba nti yajjayo ne pista kuba omwana
n'omwana n'atuuka okugamba nti taata obugezigezi lungi ne bawanyisiganya bingi. Abalala be yawandiise sima bakyabadde ebigambo bya mwana byamugambye ono si walagi. Ensonga nnungi nnyo egenda kubaakinga kye ŋŋenda okuwa nti Tamale Mirundi kakirabe amaze ebbanga Tamale Mirundi ye muntu apromotinze anarchism wano e Uganda. Ebintu ebyetaaga solution nti bannaye tuteereze amakooti tuteereze abantu ebizibu agamba mukwate jambiya kuba nze ntambula na mutayimbwa. Ebyo byonna obikola abaana balaba. Nakugambyemu ku ngeri abaana gye bafunamu amagezi is empiricism surrounding. Nze lwe nabeerako mu ofiisi ya Tamale yatulira omwana yali ku beach n'agamba nsono waaba mwana wange agenda okudda ewaka asanga ntadde wali ensuuluulu n'ennyondo ku mulyango kuba mukulu. Ebyo byonna obikola n'abaana bakuwulira n'osomera nti yo omwana ajja kumala ate afune knowledge ez'abapasito be ez'abali omwana w'avaayo naye saawe n'ayambalira taata we Tamale Mirundi gumusinga. Mu philosophy twalina engombe egamba nti era nga bakutegeeza ku nurturing y'abaana nti singa oddira omwana omuto n'omuteeka mu bantu ab'emyaka 2 ajja kwebaka ne maama we ate taata we. Oddidde omwana omuto myaka 6 obwongo tebukola omutadde mu bantu ab'emyaka 2 abanyumya agaboozi ag'ekikulu omwana gakuliddemu ajja kubuuka bakiyita leap frog ajja kubuuka emyaka egije adde ku by'abakulu. Ajja kumaliza nga yeebase ne maama we ate ne kitaawe. Olw'okuba omwana embeera gy'omutaddemu omujja mu bintu bye yali badde ebituufu n'omuza kati Mirundi ya exposing abaana ku bintu ebyo okuba nkwokya nkuloga ebyo byonna osobola kujjamu nurturing ya kikaaki. Byebimu ku bispoilinze society yaffe. Ne mu Europe bali reactionalist abavaako ebive bingi nga bw'otula kati mu French Revolution wayo kye bayita Reign of Terror 1794. Reign of Terror yali mu kufa nga n'omwana obwana yajja n'anoga n'amenya ettabi ku kati ke baasimba mu regimu eyo bamusalira ogwakalaba. So kaakati kye yali embeera nti baapromotinga abantu ba anarchist amateeka tegakola buli kimu kiggwa n'amaanyi kiggwa na kutema. Mirundi yaludde nga advocate w'ekyo. Nze ntambula eddogo lyange ndiyina mu mpale omwana ng'akeera enkya nga bamusanga nti nowuli ng'okaayana omaze ogambye otambula nakatayimbwa omwana ng'akeera enkya akuwolekeza ng'okaayana. So kaakati yanne kyalinga abaana tekijja kukomaoko ajja kufunayo n'abalala oyinza n'okusanga afunyeyo ne mukazi wajjo kimutuusaako. Ekyo tuyinza tukiraba ku Mirundi naye n'abaana bangi n'ababajenozi bakulidde mu layini bwetyo. Kye nkugambye nti nurturing gye banurturinzeemu abaana bajja abaana okubajja ku mpisa ennungamu ez'okuwa respect baze ku mpisa za butatya bantu. Wagira bwati ntambula n'akadomola ka acid n'omwana n'awulira ne beegomba ekyo bonna nga balowooza omuntu kyalina okubeera bali anirule. Ensi ekuze ekyo kye yeegomba olw'okuba abantu abali inspirings abantu abo be babataddemu omutima ogwo. So kaakati omwana kye yakoze Mirundi yennyini ye yakisiga. Mu Bible waliwo engombe yagamba nti the father ate the sour grapes, the children felt the sour taste. Bataata be baali akatula akakaawa abaana be baawulira okaawa kaakati kwekuno Mirundi kaakati kabakuwuliremu. So bino byonna bituzzeeyo okumanya nti society yaffe eyonoonese. Naye obuzibu buvaawa netulaba omukulembeze naddala kankikube nga kigazi kuba kigasizaamu n'abalala kibeera ekikanga kati nga Africa olaba omukulembeze nga mukulembeze wa ggwanga ebiseera ebisinga basinga abeera balwanyi mu kuteminga omwana we n'amukuza abaana 2 abamukulembeze wa ggwanga ate basinga baasoma n'okusoma bayaaya abo abajjira mu biseera ebyo nga tuwanyisiganya obuyinza abo abasinga baasoma abamukulembeze wa ggwanga ate nga munnamagye kati ate bwe bakuza abaana bakuza bajjeno tebakuza bakulembeze amukuza kimu akuza jjeno kati mu Mirundi Mutamale Mirundi munnamawulire mukuukutivu owa print of course n'owa electronic media bino nabigattagatta kati mu mwana w'ono bwe yakutte n'amutwalira mu layini egyo
kiki ekyamulemeredde. Tulabye omwana yakulidde mu kintu kya taata, yakulidde nga ayagala mawulire, kiki teyamukwata n'amuteeka mu sukulu of journalism, kiki teyamukwata n'amuteeka maybe mu PR. Omwana tubeera ayagala otambulira n'emirundi akimanyi nti omwana tayinza kubeera successful nga tali trained. Kaakati ekireeta obuzibu era kyekirina ku bakulembeze abasinga era kyekimu ku kyasuula ne empires ezisinga nti abasajja bano abasinga ababadde ab'amaanyi baayita mu obulamu obw'okulafuubana, kyetujja okugamba toyuse oli ng'atawaana nnyo okukolerera ekyo, naye bwe batuuka wano ne bagenda bafuuka ekika ekirala. Bwe tuba tutunuulira abazadde oba baparents tulina ebika bisatu. Waliyo kye bayita authoritarian parent, nebeerayo authoritative, nebeerayo ne permissive. Abazadde bano bwe babeera nga bo bakula bakulira ku bazadde abali strict ne babakwasisa empisa be bali authoritative, naye bwebamala ne bafuna ebintu ne babeera mu pulente ne bakuza abaana baabwe mu mbeera ey'ekyejo ne baba permissive. Omwana owange omugambako otya? Omanyi omwana bw'aluma, omanyi sente zentadde mu mwana? Kyekimu ku kyonoonya abaana n'aba abakulembeze abasinga ti omuzadde ali permissive alema okuwa omwana direction n'amuwa just option. Naye gwe kaana gwonoona abako bambi, leero gwe kataata be bazadde. So kaakati abaana abasinga bano tamanyi emirundi enkula gye yakuliramu si gyakuzaamu abaana be. Abaana abasinga basomedde mu masomero ag'ebbeeyi, basomedde mu ki, wamaze okujja mu bulamu amwexposeze ku ki, ku social media nga taata bwali. Tamanyi nti no taata alina foundation we yagijja, omwana teyaddayo ku foundation yeri. Wabula y'omwana atandikidde mu bulamu ono ogenda ku social media, wagenze ku social media akutte ekkubo erirye ate tamanyi emirundi ayagala amukaka abeere lino. Lwaki? Tetugambye omwana abadde akola ebibye. Omwana waaba ne opinion ey'enjawulo nti nze ku bwendabye ebintu bino ndabanga ono, tojja kumukaka kukkiriza gwe kyoyagala. Eyo generation gap oba ideological gap yesinza okutabula wano abantu. Omwana bw'atuuka mu age eyo atuuka n'ayagala okwesalirawo ekikye yeerowooleze nga ye. Kaakati ate yetamala emirundi wamusanga alowooza ekikye amukaka alowooze ye kyamwagaza nga we baagala. Kye nakugambye nti oddidde omwana wa myaka 6 omutadde ku b'emyaka 2 naye oyagala alowooze ng'ow'emyaka 6 ng'asiba mu ba myaka 2 yaguddeyo mangu kyekyo. So omwana ono tamanyi emirundi ekisooka akuliyetinzewo ekifaananyi ekibi mu family. Batera kukiyita toxic family. Toxic family ye family ebeera awo nga omulimu oba kye bayita gundi attacking someone at his vulnerable point. Ng'olina mukazi wo okimanyi buli lw'omujjukiza taata we yafaako ab'amaziga, buli lw'omunyiga n'omujjukiza yes omunyigira awo oba n'omujjukiza waba yafunako eyamwasoltinga eryakukuba lyeryakusobola, buli lw'onyiga n'ojja yaako oleetera omuntu okuba wayirudi olw'okuba oddidde weakest part ye gy'omukozesa okumulwanyisa. Tamanyi mirundi oddidde omwana we ali wano akola analysis n'ogambye eryananze ndigaanyi terijja nakudda wange libeera litya ku sayidi eri tawagira bugingo, olwedde omwonoonye. Abazadde abasinga kye bakola kiwe tuba tetukkiriziganyiza omuleka n'opinion ye n'olwana kumuzza mu layini eyiyo, naye nga tomwataakinze ate tomufudde nnyo yinfiiriya, naye omaze okumwogera obwana gukoze kino gukoze omufuula wayirudi. So approach gyakozesezaamu egenda kuleetera amaka okubeera toxic oba dysfunctional home oba family. Omwana atuuse okuvaamu eyiga tyatandise n'okudda ku trait za kitaawe, bino ebintu si byawalaki. Then family ebeera esizinza okubeera era family yeba yeetaagana kuyamba ebejja kweta kuba wabuzeewo omuntu asobola bakiyita reconciling the worn out spirits. Nedda ye kennyini taata yalina okikola, alina kumanya nti omwana ono atuuse mu myaka egy'okuba n'opiniyoni ye. Sijja kumukaka opiniyoni yange, muleke neeyiye wabula otandike kumulaga bulazi nti naye kuba ogamba bw'otyo tekyali badde bwe kiti. Naye olw'okuba nti mirundi naye already alimu olwa anarchism, alemeddwa okusolovinga ekintu amicably aze ku anarchism ajeeyo pisto, kiba kyabulabe nnyo ekyo. So kye nkugambidde nti nno ekyo kimusinga ye yaleetera n'omwana okuba ne mentality ki ey'ekika ekyo. Disagreement mu family zonna zibeeramu.
abaana abenjawulo waliwo ne wenkuwa mu byafaayo waliwo no abazadde besanga era bakiyita fathers children fighting against their fathers. Mu byafaayo tulabye abazadde ab'enjawulo nga bali ku sayidi ndala n'abaana bali ku sayidi ndala ne balwanaganira ddala n'entalo ez'enjawulo. Wali okirowoozezaako ne bukeera enkya nga disani olwanira ku sayidi ya Uganda nga taata waali ku ya Rwanda. Kituufu kisobola okubaawo naye bano balabika nga abaali bati kubajjukira omwana oyo mu kutandika ebintu bino yajja yeekola yekuutiriza ku NUP ngagamba nti ye alina ideology ye endala gyakkirizaamu okwawuka ku yataata. Kyenkugambidde nti nno ideological gap ebeerawo. Taata emirundi egisinga gwe kyewalowoolezamu omwana si kyajja okufaanana baawukana. Kyenkugambidde nti nno waabangayo omwana afunye idea endala tomukaka kukkiriza gwe yiyo gy'oyagala wabula olina kumulaga bulazi nti yes idea ye iriweti naye kyalibadde kuwano ku Bujingo yabadde amugamba naye ekintu ky'ogamba tino Bujingo baamumye visa information ejo tomukambuwalira nti todda kubyogera Bujingo yakusasulira fees n'akukolera kino nakola na kino badde nkujjira omwana agenda surviving ati tamala emirundi agenda okukola bino byonna byonna tukimanye ebbanga lya surviving amawulire ate agenda okugavaamu ng'ayingira gavumenti n'akola ne president mwene kakati ono gy'otandikidde taata we gy'ali mu kuwummulira ye agenda kugatta atya gaapu eyo sente agenda kuzijjawo n'omwana ekyo esente ky'okukikola na wano waali kati si yali obubi omwana oyo kubanga erinnya feemu kintu kinene nnyo erinnya lisobola okumuweesa sente naye muleke naye atwale paasi eyiye so si kugamba nti nojja kumukaka amuzze kwene eyange ti olw'okuba oyogedde ku Bujingo nze nga mukwano gwange si nti n'abalabe bo balina okuba abalabe booli. Abalabe bakyuka essaawa eno gw'obadde omulabe enkeera akyuka ate abadde mukwano kati ye omwana waabanga akirabidde mu direction eyo teyaligezezzaako kumufoosinga. Muleke omwana n'opinion kuba tulina right to opinion omuntu wadde tulina eddembe ly'okweyogera naye ate gw'oba olijje ku mwana nga naawe watandika mu byobufuzi wasooka kubeera ku opposition oba kale wali nnitunga bw'okuba gavumenti noono waabanga ayina kya challenges mulekere right yeeyo otherwise ogenda kuwaganyaza omwana twesange family eri tokiziike nnyo gy'obadde tosuubira kulabakokko. So kati kyenjaga okuwaako nti no twalabyeko bino tamanyi alina okumanya nti waliwo ate extreme scenarios ezisingawo n'osanga omuzadde nga baawukanye n'omwana. Nalabako mu gundi yali American Revolution baali bamuyita Benjamin Harrison yali w'amaanyi nnyo mu America era omu ku founding father. Mutabaniwe baali bamuyita William ye yali ate gavana wa New Jersey ng'akolera Bungereza kyokka bano baagala kwekutula ku Bungereza. Omwana yalwanira ku sayidi ya Bungereza taata ng'ali ku ya America era omwana we bamutwala mukomya taata yagamba muleka alwana olutalo lwe yagamba kati noono waaba ali ku sayidi ya akuba Bujingo muleka alwanire eyo olutalo lwe tomukaka kumuzza ku yiyo gya muwaganyaza. So bino bibeerawo wabula approach gye tubikwatamu kye tulina okumanya nti mu gundi bagambanga nti ba philosophers abagezi abo bagamba nti philosophers were never alike nti what they had in common critical approach towards any issue. Nti omwana ajja kujja aleeta nti nze okusinza kumenya nsudde baamuma visa bwati ne bwati bwe baamuma visa abaamuma visa bwe bati ne bati kiyinzika okuba muleke akola analysis ye kasebeera nga erimu evidence muleke agikole naawe kola eyiyo. Kyegambye nti ne ba philosopher baayawukananga yadde nga bonna bagezi naye ne bagamba nti tuli kuki nti nfuga ennungi tigundi agamba unitary ennungi muleke tuwulire byayogera unitary ekola kino nakino wamala okwogera nange nendeeta eyange nti federal. So yadde mwawukanye naye buli omu tutunulire kiki akikutta atya. So kyeyali badde akozesa approach omwana akutta atya ekikye so si kukeera nkyakukola ki kujjayo pistol. Then ekirala ekifaananyi kye basize kye nagambye nti anarchism bakisize naye nabo egenda kubeeriira. Tulabyeko wano usooka olabe mmadda tukyali ku level ki tukyali ku ya family oba twali twambuseemu okola
level kati kwetwogerera ate anarchism ne mu family mweri tituza itino kakati n'abantu ab'amaanyi balwanaganye n'abaana baabwe lwaki lwansigo ya anarchism tekyageza twetaaga tuddeyo tumanye nti tulina okutereza enfuga eri mu mateeka bino byogambanga nti buli kizibu nja kimaliza na katayimbwa nja kimaliza na ngumi si ye approach nampingu bijja kumaliza naffe bituddidde tojja kubiraba mu family emu yokka n'endala ogenda birabayo ku ggwanga lyonna ojja kubiraba era bano basobola baga nti abaana banuupu bayonooneka buli kimu baagala kulwana we baali mu myaka egyayita lwaki nnaku zino mubalaze nti buli kizibu kyonna kirina kusolovingibwa na kulwana na kuyomba kaakati byebiriwo ti n'abali mu gavumenti abadde babyogerera nti anarchism nabo bibalidde so kaakati tewali kyakola tulina kuddayo okutereeza society na system okay tugenda kuteera wano bannayo olunaku lwaleero bibadde biwanvuwanvu naye ate biki tugenda kubanga tugikatinga short tunayongereza olulala nze disani kyensoma ne Kasozi Samuel philosopher era as YouTube was searching about you oba ofuna amannya ago nobeera ng'osubscribingako n'oteekako n'obubaka bonna bitaza okubanga ogenda maaso n'okubanga ogatiriza nga tukuteere wano